olukalala olwaba flag bearers abamaze okubeera nga beewangulira tiketi ya NUP okubeera nga beesimbawo ku bifo ebyenjawulo kuba MP bwetu yaweereddwa Bobi Wine nga asimbuula okugenda ejjinja. Naye munnange byonna ebirimu tubitegeera bwe tuti era essaawa eno bye bino bye ngenda okubeera nga nkubuulira mukobere nyiza obutabimalaayo nyiza okwogeramu ebifo ebimu ebiri prominent. Kakati munnange Harriet Chemutai nga ono yakulira Electoral Commission wali ku kitebe e Makerere Kavule okukosa ne John Sebuufu eyanyuka ebyobufuzi nga bwe bakola n'abalala ku kakiiko k'ebyokulonda aka NUP. Munnange abamu ku bemubadde musuubira omanyi nze kisinza okuneewuunyisa omanyi biseera bisinga obungi saagala nnyo okuwakanya abantu newankubadde mbadde nga neewala obikomentingako nga lisiti zifuluma ez'ebikwangala nga teziri official ng'era tekijja kujja professional okubeera ng'ojja otandika okubeera ng'ogamba lisiti yiino kirabika kiteeberezebwa. Naye munnange ekyewuunyisa ku lisiti ezo ez'ebikwangala ezibadde zifuluma kuliko ebituufu ate ng'ebituufu bingi. Ekyewuunyisa ebituufu bingi. Kakati munnange abamu kuba incumbents tebasobodde kubeera nga bafuna tiketi munnange efuuse tiketi. Kakati Midad Lubega Sseggona kali amaggwa muganda wange yadikeke gamanye enkyusa ku guno omulundi tagifunye eya Busiro East. Francis Katongole Katabaazi owa Kalungu East, Alan Sewanya Namakindye West, Paul Nsubuga owa Busiro North, Fred Simbwa owa Nakifuma ne Alozias Mukasa owa Lubaga South. Era nga munnange eya Lubaga South eno bagiwadde ebadde Alozias baziwadde omukyala yakolamu akasente ke ate nga kyala w'amaanyi Egunya Nassolo ono ana connections ez'amaanyi omukulembeze Mengo ne Lubaga Cathedral. Kakati munnange era ekibiina kino ekya NUP bwe kityo munnange waliwo lisiti ey'aba incumbents naddala bano munnange Kyagulanyi be yagaana edda bo yali yabatubuulira dda kati nga Mathias Mpuuga Abedi Bwanika wakukosa ne Masaka City Woman MP Juliet Kakande Michael Kakembo owa Entebbe Municipality abo munnange bali beegana dda ekibiina kya NUP era bwe batyo munnange tebabakombezza. Kakati waliwo ne ba MP abalala abaali batunaabira edda mu maaso Bukoto South Twaha Kajabo Owanjeru Municipality Jimmy Lwanga ate n'abalala kati nga Kazibu Bashir Kyagulanyi yali yabadikireringa dda nti abo munnange tebakyali naffe yadde n'akamu. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti ekyewuunyisa nti ebintu bingi nnyo bye batusuubira oba bye babadde nga bawa mu lisiti ezibadde ziyitanga ez'ebikwangala naye ate munenga bituufu era munnange tojja kuwakanya nnyo oba oli awo biyise mu nkuubo. Kakati munnange ku mukutu gwa X bino kwe tubijja era nga munnamawulire wa NBS Zambali Blasio Mukasa Nansana Municipality amaze okubeera nga agyewangulira Mathias Walukagga bw'atyo n'avuunika Midad Lubega Sseggona Busiro East. Mukisa Proscovia nga bekutegeeza Mityana Woman MP n'abalala bangi nnyo nga bengenda okubeera nga nkubuulira. Jjukira bino bye nkubuulira bye bya wano mu Buganda ewalala nayo tujja genda tubitunulamu mpola mpola. Kakati twogera ku Kyankwanzi Woman Representative ono nga ye Comfortable Evelyn ate nga Ntwetwe County waliyo Mande Edward ne wabaayo Butemba County Erumba Alex tugenda Ekibuga
tugenze ekibuga. Woman representative ye Kaya Christine Nakimwero. Kibuga East County Museke Michael Threvos. Waliwo ate kibuga West County Grace Kakooza Nakyanzi. Tugenze Mityana wano we tuli munnange. Woman representative side zeeyo ye Mukisa Proscovia baagala bamukoze eki. Kakati ate Busunju County Lukyamuzi David Kalwanga. Mityana County North Tomusange Isaac. Mityana County South Kintu Freddy Grace. Mityana Municipality Francis Butebizaake. Kasanda Woman representative ye Flavia Karule Nabagabe. Atenga Bukuya County Mutebi Robert. Kasanda County North Patrick Nsamba Oshabe. Kasanda County South Kabuye Frank. Butambala Woman representative side zeeyo ye Aisha Kabanda. Ate Butambala County Mohamed Mwanga Kivumbi. Gomba Woman representative side zeeyo ye Sentamo Betty. Ate Gomba East County Sazi Godfrey. Gomba West County ye Lukwago Gonzaga. Bwetuddako empigi Woman representative bagamba nti bagenda kuri evaluatinga, bagenda kuddamu babitunuulire. Ate Mawokota County North eyo ye waffe mpigi ku Bikondo wali Mawokota County North. Kiyaga Hilary Innocent agenda kuddamu agugulane munnange n'omukyala Amelia Kyambadde. Waliwo kuluma ogwa waggulu. Mawokota County South Sejemba Martin. Ate Buvuma Woman representative ye Mugabi Susan. Buvuma Blands County waliyo Katamba Philly. Kakati ate munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo tutuno tugguse Kayunga twamazeyo dde eno. Kayunga Woman representative ye Harriet Nakwede. Bale County Tebandeke Charles. Ate nga Ntenjeru County North bamuyita Sally Frederick Kafeero. Ntenjeru County Nsanja Patrick. Tugenda Ebuyikwe. Woman representative side zeeyo ye Nabatanzi Farida. Ate Lugazi Municipality ye Serubula Stephen. Buyikwe County South Kanabi Jimmy. Njeru Municipality Musanje Moses Lukanga. Mukono Woman representative re-evaluate bagenda kuddamu okubitunuulira okulaba. Mukono County North Kiwanuka Abdallah. Ate Mukono County South Maseruka Robert. Nakifuma County Kiwanuka Sulaiman. Mukono Municipality Betty Namboze Bakireke. Kampala Woman representative ye Shamimu Malende. Kawempe North Nalukola Elias Luyimbazi. Kawempe South Nyanzi Fred Sentamu. Nakawa East Division Alex Waiswa Mufumbiro. Nakawa West Division Joel B. Senyonyi. Lubaga North Division Kawalia Abdallah. Ate Lubaga South Division bamita Nasolo Egwenia. Atenga Makindye West Division Zahara Mala Luyirika. Makindye East Division Kasirye Nganda Ali
Kampala Central Division, David Lewis Lubongoya. Nange bwe tutyo tugenze Kalungu mpola mpola ngali akatogo tupapa. Kalungu woman representative waliyo Shakira Namiro Zinga. Kalungu West waliyo Sewungu Joseph Gonzaga. Kalungu East waliyo Kiruruta Yusuf Junior Nkeretanyi. Rakai woman representative side ze Rakai ye Nalubega Grace ate Kochi County ye Kigundu Eliabu Sango. Buyambaka constituency waliyo Atwine Abel. Tugenze Kalangala waliyo woman representative gwe balonze gwe bawadde flag nga ono ye Nachimuli Helen ate Bujumba County Semakula Rajab. Kyamuswa County Daudi Nkambo Senungi. Masaka woman representative ye Namutawe Joan atenga Bokoto County Central Chivumbi Jamiru. Bokoto County East Kanyike Ronald Evans. Masaka City woman representative ye Nalubowa Rose ate Chimanya Kabonera Kutesa Patrick. Nyendo Mukungwe Lubowa Sebina Javira. Kati ate woman representative esaidi ze Bukoma Nsimbi gituli kati gitugenze Bukoma Nsimbi eno waliyo Nanyondo Veronica Namaganda. Bukoma Nsimbi North County Nsereko Christopher Kayongo Engagga. Waliyo Bukoma Nsimbi South County Kayemba Geoffrey Solo. Tugenda Eryantonde woman representative side ze Eryantonde yani ye Nalubega Halima Zalwango. Kabula County Mugenyi Semanda side ze Eryantonde gitubadde muganda wange era nga tukyeyongererayo ddala. Bwetyo munnange Luwero District woman representative side zeeyo ye Brenda nabo Kenya. Ate katikamu County North Sekabira Dennis. Katikamu County South Kirumira Hassan. Bamunanika County Sekitoleko Robert. Nakaseke woman representative side zeeyo ye Nakawoya Esther. Ate Nakaseke County Nakaseke Central County Alan Mayinja. Nakaseke North County Kayanja Geoffrey. Atenga Nakaseke South County Lutamaguzi Semakula Paulson. Tugenze Nakasongola woman representative ye Mahoro Sharon Emily. Budiebo County Kizza Adrian. Nakasongola County Cheyune Ivan. Netugende Sembabule woman representative side zeeyo ye Nina Kankunda. Ate Mahogola County South Namugga Geoffrey. Mahogola West County Mawanda Mohamed. Atenga Mahogola North Semata Idi. Remiyaga County Tomusime Isaac. Bwetugendako Erwengo
Rwengo woman representative ye Namuyanja Christine ate Bukoto County West ye Kamusime Smith Bukoto County Midwest Nabalamba Asmat atenga Bukoto County South ye Hakim Kiza. Kyotera woman representative side zeyo ye Nantongo Fortunate Rose Kakuto Lutaya Geoffrey. Kyotera County Lukwago John Paul Mpalanyi. Kati mu bitundu ebirala bitonotono byengenda okusobola okubeera nga matuusaako tuli ku district then tugenda ku electoral area then n'omuntu kakati olwo mu district eya Amuria agenda okubeera nga abeera woman MP oba woman representative alina flag eya NUP ye Aguru Florence. Amuria County eriyo Ariyong Moses atenga Orungo County waliyo Esogu Nelson. Bwetugenda Ebudaka woman representative side zeyo ye Shopi Brenda Isabel. Budaka County Baya Charles ate Kiiki County waliyo Nabucha Dawson. Bududa ewabumbulukuka ettaka woman representative tanaba kubeera nga asalibwawo atenga Bushigai County Makuyi Charles. Luteshe County Masika Robert. Manjiya County Nambeshe John Baptist. Kakati Bujiri woman representative ye ono ye Namumbya Rebecca atenga Bujiri municipality ye Maserino Mangeni Egesa. Bokoli County Central Mukama Abubakira keno bakiwandise bati kiri mu Luganda bamuyita Mukama Abumbakari kyali badde ya Luwarabu naye mama. Kakati Bukoli County South waliyo Ayagalachi Jamal Mukuve. Kakati abatugenda Ebugweri woman representative side zeyo ye Walukamba Mase atenga Bugweri County Kaziba Grace Budinyi waliyo Bukedia woman MP ano ya Alupo Mase Marion yagenda okubeera nga agugulana ne Speaker wa Parliament. Bukedia County Amuku Benjamin atenga Kachumbala County bamuyita Ongerech Charles. Bukwo tuli mu district ye Bukwo woman representative side zeyo age oyo ayina kuba re-evaluated tebana kubeera nga bamasalawo. Kongasis County Kimplangat Dan Kwekos 2 County Mande Silas. Kakati Bulambuli woman representative oyo tebana kubeera nga bamasalawo. Bulambuli County tebanaba. Elgon County Wabuna George Zanga. Elgon North County oyo naye tebanaba kubeera nga bamukola ki bamusalawo. Busia woman representative ye Akero Fanis Mary atenga Busia municipality
Wanyama Kennedy. Samia Bugwe County North, Aman Vincent Egesa. Samia Bugwe County South, Ochoka Egesa Fred. Samia Bugwe, si ye Bugwe, wabula ye Bugwe. Samia Bugwe Central County, Ouma Benald Wamwiri. Woman representative side ze Butaleja ye Kiza Sauza atenga Bunyoro East County Wagulu Muhammad. Kansooke ndekeraawo kubanga muganda wange Uganda wogimalirayo district zino ziri mu mmeka bitaano n'enkya bataddeyo endala. Kale munnange abo betusobodde okubatuusaako tujja kubatwongerako okusinziira ku ki ekinaba kiriwo.